Nzero kwa boswali muri mutya mwasuze mutya musibye mutya bwakedde abasoga mukoba ki abeidudi abebudaka oizeyo amagumba abana mwe bali kulaga president waffe mukwano. President yanjogeredde ka statement akanyumidde, yagambye omuchina tagenda kuddamu kukola nguudo, n'agamba mpozi tujja kufunayo ba engineer abazungu. That was a bigger statement. A person of my caliber who studies trends and analyzes issues. Omuchina kyeyeekola mu Eastern Uganda n'omuceere abantu gwe babadde basurvivingirako nagwa akayiringu ka Museveni kagukutte kagubawadde, abantu babagobye mu bibali, abantu babagobye mu bisenyi, bawaddeyo Bachina mbuko balimiremu omuceere. Abantu beyo balina kibimba irrigation scheme ku mulembe gw'okoti, naye kati what happened to it? So buli muntu yenna kimukakatako okulaba nga we do our level best to come up with concerted efforts to see to it that we liberate ourselves from this Buyiringu occupation. Okay? Ndowooza nti zino ensonga za kyakulaba. Okay? Tukwasaganyize wamu buli omu akole kyasobola. Do whatever at your disposal. Nabadde nyina okuvaayo okukeeyo ku trail ku revolutionary train, nina bye njina okwasaganya ebitalinda, naye ampokushuwa nyinza okubimala either leero or tomorrow. Maybe I will join my friends on Friday or Thursday. Naye nga Bunyoro Monday baŋŋambye tujja Eastern Uganda twaja kutya amidist bu RDC okulemesa naddala awo ekituku. Lowooza mwalabye ekimu ku kiyiringu tuusi Kimbega kyatugoberedde okuva Embaale nga kiri kyobedda kiri mu isolated places, naye ng'ate mu bujega bwakyo kitaddeko ebintu ebiraga nti kisupportinga nnyo, naye ng'abeera in isolated places wakuba obusimu naye n'obuyiringu. Sero biogo educate ego. So banange mwebale n'ekirala yenna alowooza nti akayiringu ka Museveni, akayiringu ka Kagame kagenda kukuwa ssente ojje ozikozese oziwe abaana abakola live n'abaana abateesa nga weekweka mbagulira data omale obalagire ki kye baba balina okwogerako. Nze I'm not that kind of person. I'm not. That you olaba you manipulators, social media manipulators of the Buyiringu, truth terrorists, assassins of the greed. I dropped you down ever since I started my lives on grounds that you are unfit to be on my platform. Muri unfit okubeera ku platform because at the end of the day ebigambo bye twogera abantu baba babiwuliriza. Sisobola kukkiriza ojje obuzeebuze bantu kati nga akukajjebya ka agent ka Kagame ka agent ka Museveni na kasula wansi ate sirika wa mukisa kuddamu akakasajja akepaka mbukalibberija Kagame namalayo emyaka wete mwana gere Kagame ajja kati gwe ku level gye ntuuseeko Kagame yanoonya mpa abantu b'omukisa basobola okwogerera ku platform yange. Wacha ujinga hapa. Mulina okwekkiririzaamu muteekewo embeera. In information warfare, it's all about profiling those public figures, those public politicians. It's all about profiling them. If we happen to profile them, the world will get to know who they are because they have got money to pay off lobbyists to clear their images before the international community, before the regional states, and even other international agencies. A prestigious strategy. Canada. Rosa Waitaka. Bano bani. Bamachule Susie Wise. Babadde bakola nnyo ssente mu Buyiringu buno.
nga butigumbula abantu kati naffe waliwo buno obuyiringo obubadde bwekweka mu opposition buno bwani buno nga buyina soft statements against the two buyiringo Museveni and Kagame. Ngera we bujja wano nze sibuwapule nze siriwo kwegula abantu ndiwo kubuulira abantu kituufu exactly what happened. Ate nyina bisitole byempulira mutambuza mbu abahima Banyarwanda abatuusi abaava e Rwanda ne bajja ne beekwekaawo embalabe fakiti baayagala n'oteekawo obukulembeze bwabwe nga bwe baakikola e Rwanda. Bwava eyo mu Ethiopian buli awo Bushites, Ethiopian Highlands, mu Somalia ne bujja ne businga ne bukira ku Bahutu n'Abatwa ne bwefuula obukulembeze. Waliwo obuwumba nga tetulabayo King nga bwefuula obukulembeze awo kati ne wano mu Uganda kye bwagala okukola. Naye the good news is that abazungu ababadde babutusibako babuvuddemu. We are dealing with an occupation that has been enjoying facilitation and support from the Israel, from the British, from the Americans. And the good news is that they added to forward the Buyiringo because the Buyiringo are docile. Okay? Sensation, Galibo, Tusi Buyiringo. All they understand is to layer cows, not to lead. So we are blessed that our son of the soil has chipped in. All we need to do is to show him love, not to betray him at any one day. Okay? What was that stupid statement that Ugandans are Baganda traitors? No. Those are stereotypes from the imperialists, the British. Because Uganda stood its ground and resisted imperialists straight from the days of Kabaka Mwanga, Kabalega, and Mutesa. That's why they had to impose foreigners onto us. This is the time we indigenous Baganda, indigenous Bachori, indigenous Basoga, indigenous people of Ankole, you should wake up, we join hands, and we host the Buyiringo to Rwandani out of our country. I rest my case. Thank you. Abana abali ku trail banange mubaberere bakola omulimu gwa ttendo. Yes, mwebali. President tetulina namubereramu luno lwoya lwa munyinyi. This is a clarion call. You understand? Fenna kitukwatako ggwanga mujje tugobe obutuusi budde ewaabwe. Point of clarity. Omunyarwanda nga tokoze bikolobero ku Munnayuganda tetukuyinaako buzi. Naye eyattakawo awamba Abannayuganda atwesibako obwesibi kati nga kana akayirengo ka Museveni. Tetulina kuteesa ko tugenda teesa naawe. Tugenda kukuba jeke twale mu court bakusalire gwa kalabba. The only safest place for people like Kairingo Museveni, graveyard. Ate mu abazinira ku ntaana z'abayasinika Franka Sente ennaku zammwe ntono. Your days are numbered.